tukwaniriza ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale mwena bali ku mukuto gwa Still Hope tubagala nnyo abali mu ggwanga Uganda nammwe abali mutala mayanja mwebale kubanga ate mutugoberera lunaku lwa 5/15 mwezi gwa 8 2025 gwe mwaka mwena abeteekateeka okubanga mugenda okuyita mu kiro mu bitundu ebyenjawulo nga musinza Katonda. Atwagaliza olunaku okutambula okulungi ate n'ekiro ekijjudde amaanyi ga Katonda. Kama tukwebaza n'akaseera kano bwe mutukuvu tulungamye Kristo Yesu mwana Katonda omulamu mutusabidde. Amiina. Buza abantu abo baramusinza kumenya mwena abeekumira ku There is Still Hope mwasibe mutya okusinzira wona muli mulinnya lya Yesu. Kale twaliza kino kitundu kyaffe ekisooka eky'olunaku olwaleero. Twalaba launch ya Bugembe ekivulu ekyali ku Serena. Akati adde bamuvuma adde bamwogerera ebikikinike abazeemu mu luyimba lwatumye Deputy Jesus. Fulumiza akayimba ndowooza akakawanika ku mukutu gwe just 1 hour and a half ago or 2 hours lupya lwakavaayo. So abazeemu nga we yabaddamu nti wesiwasa who cares mwabali bamubanja omukyala n'abagamba wesiwasa who cares kakati nammwe mbw abeefuula badeputy bassistant ab'omwoyo mutukuvu aba Yesu bakatonda kitaffe abaanukudde n'abagamba Yesu si wammwe yekka n'ab'omubbaala waabwe. So temujja kwefuga Yesu mwe mwekka ab'omubbaala ate mubagobeko Yesu. Balina okunywa alagi waabwe ne Yesu wali awo ne Yesu. Akayimba tetugera akakuteerayo kuba kalina copyright naye osobola okukanoonyaako ku mukutu gwe n'emikutu egy'enjawulo egya social media naddala TikTok ekisinza okuba nga ate katambuza olowulirize otuba tutuuse awo nga tutandise kuddamu batubuuza bibuuzo oluusi nga na bituufu tandika bakubira ate mu nnyimba agambye mbu guno omuziki go aguyise na muziki tekyali njiri gwafuuse omuziki fiiringi kunyumirwa Uganda waffe banna ekikyokukoze ng'otukedde 10-0 tunamuyunga abakubye equalizer n'okubayisa n'atuyisa awo ensi olugenda okola mu bbaala bantu bagenda owuuta omubisi n'olulimba kugamba ffenaffe mu bbaala Yesu tumulina tubeera naye kala tongamba Yesu kasitaffe yakikonyeemu yakitugalidde akati abamuwagidde baleese ennyiriri bayibuli wagireseewa baleese muganda wange kale kafuneko wano ono yerabira okujja ku seta akimanya alina kusoma bayibuli mu musonyiwe kale dera kubanga ale tugenda mu nnyiriri basapoota be tebasobodde okuba nga ate baleeta yagamba wamaki ekyo mwana waffe mulimu Oluganda bakubye equalizer omutemwe Luganda direct interpretation bakubye equalizer bakibeefuula ennyo baserwoyo bannalwoyo buli kimu bakuba mu torch. Yesu yagira bonna naddala bali mu bbaala aboonoonyi abo Yesu yalyanga n'abasi n'ababi pulira naye n'atafuuka mubi yafuuka mubi kituufu okulya n'ababi tewali buzibu naye tofuuka mubi ababi balina katofuuka abalungi wekiri kati wentandika okuyimba n'abambala damage nga simwambala katomwambala nentuuka ekiseera kati nga mwambala ani abakoze mu munno omulimu abo abakoze mu nnyo omulimu
Msekede. Ujja kuddawo ntwekaze mbwa Yesu yansindika eyo. Abasajja bali kukulubusa bakuwalawala. Bakutwala. Bafaananya ebitundu 6 ku buli 100. So omusumba. Simanya ate oba okoze otya muganda wange. Siza mwakalango. Asanyalaza ate ng'ate oli. Yoze ku UDL. Lero diyo. Muganda wange. Kiki kyokoze abayinza okusirika bulijjo munvuma ensirika amba kuba omuziki feeling ukitegeere agabi Yesu si wa bubi na mwekka n'alaga balubaawo nabo ba Yesu Yesu totansa seka kweyo level kituufu Kristo yagirera abono ewe kiri Yesu yatutuma mu kuvuba ebyennyanja tebikyali mu mazzi tebikyaliyo biri mu bbaala biri mu masabo kati oyogerawo nti Deputy Jesus mbobokenge okanga engege ozikanga ziyinza obutayingira kitimba ezimu zayuzadde n'ebitimba ezimu zatoloka dda zatoloka kati bw'ali mulimu gwa kunoonya ngege ezakolaki ezatoloka naye engege zimufudde ate ye kyeziri abamuzimufulakawuta netebo engege ndalizo muliisa omuddo zimulisiza omuddo simanyi oba gwe kikuleseewa muganda kendabye olwo oluyimba nenzigwira muddala amaanyi gakuwedde zampedde banda waffe ye baaba atulabyeko nnyo akkirira agenderera akkirira kwa kati muganda wange olubagagamba lwe lukyasinze bajja luwa n'awaadi bagererwa awaadi akkirira kakati basapoota be baleese pulira genda Matayo 13 Matayo 13 47 aka 49 Matayo 13 47 mpaka 49 tulabe. Again the kingdom of heaven is like unto a net that was cast into the sea and gathered every kind which when it was full they drew to sower and sat down and gathered the good into vessels but cast the bad away. 49 So shall it be at the end of the world, and the angels shall come forth and sever the wicked from among the just. Wakakala Katonda bakugamba bakugeraageranya ng'ekitimba kyasuulibwa mu nnyanja okubanga kikwata ebyennyanja kyakwata buli kika kyakwata ebiriibwa n'ebitaliibwa kakati bagamba mu kaseera ako ekyajjula ne bakisikayo bamalayika bajja kuba nga bakola omulimu ogw'okukolaki ogw'okutujjayo okwawula ebirungi n'ebibi pulira kakati nze simunangako ng'ayawula oyo basikayo buli kimu yakireeta buli kimu ndowooza kyali mu period ya kusikayo tanatuuka kwabo yabaa ne celebrity Sunday ku kyaki yeje babeera oba wansejja yabasereebu bokka bebabeerayo pulira abantu abo tubaga abalokoke nnyo n'amaanyi era befriend them is one of the way okubaleeta mu kyaki naye muganda wange bw'obanga tomanyi kyakutwala nga tonywedde be bakukyusa ate bukyusa kakati brother waffe kyatamanyi babe bamusinga bamusika eriyo bamusika dda eriyo kalowulidde n'omuziki oguli mu luyimba gwa feeling kati okiwulira buwulizi omuziki gwakyuka gugembe kwata ekisimu ekiringa etufaali gugembe wa yero nyumba kyolulalaawo Samusoni kani kale ne komaweeko oyo neri worship ya dakika 17 oziteeka anoteeka n'olwo Deputy Jesus nenda anoziteeka bayinza okwekuba si beebamu buli omu aba awayeza muno okumulyamu olukwe nti guwandyamu olukwe gwe yalondese ate ekkani omanyi guno omulembe
weguti gwagala bigunyumira Bible gwogerako Matayo gundi Timotheo ekisooka n'ekyokubiri guno omulembe gwo guli perverted gwawabizibwa nti bw'oyogera kyebaagala gwe mutuufu n'oba nga kyogera kifu bw'oyogera ekituufu kye bateekeddwa okuwulira ate gwe bakuyita deputy goba deputy pulira kati abo bagamba okusilensinga obulina sirika busirisi sirika kyogamba mu ale chashi tewali nga be banenya baaliyo bayitire baali ba deputy sitani ezo zingombo zonna yazituwa agamagezi gonna agali corrupt yagatuwa nti kati oyo yeefuula okuba nga assistant Yesu mutuukirivu nnyo okitegedde genda soko jemu ekiri mu liiso lyo ate oluganda tumulabe ng'agenda tumuleke nede tetusobola muleka okitegedde tulina okuba tebali mugamba mu bubi in fact people love obugembe so much bamwagala nnyo kati bwe balaba okwagala kuli ng'ate bwe balaba ayongera kusemberayo kibaluma kituufu ate tebalina ngeri gyo tolingana ngeri gyogenda mutuukako mugambe mu Oluganda era mugala akutululira ati akunako otunuzi kakati era olina kyogerako okireka awo kirekera abasabi ne Kristo wekiri yayinza okuba nga akolawo ekyenjawulo naye wabanga avudde waliwo kye tuyita gospel ministry pulira waba avudde mu kutandika okuyimba ennyimba za Kristo kubanga gospel ebanjiri eyimba obuyimbwa ojimba buyimbi ebyo Bible kale nga onolaba preacher najja katuuti n'agamba bikule Matayo 5 n'atandika okwogera kati ate ono yagiyisiza mu ki mu nnyimba mu kuyimba mu bivuga mu bizannyo kati ova mu kubuulira enjiri okuyita mu kuyimba ate otandika okwanukula abamu abakusoomooza kitegeza oba otandisa okuva gwe ku mulamwa kituufu nnyo okitegedde oba n'otandika okuwa abantu kye baagala n'ova ku kituufu awo n'okirimira kutogera kubeera n'abantu ekyo kituufu nnyo n'otandika okuba nga okwata layini eriko abantu abangi tukiza ekyawandiikibwa nti erigenda mu kuzikirira gazi era n'abalira babayitiki bayitirivu nnyo oba otandisa okuba nga okola ki obula osobola ng'oyimba naye ng'ovudde mu kye tuyita gospel ministry ng'ogenze kati mu entertainment ng'ozze mu gospel music entertainment eyo ate abantu kyebataawula tulina gospel industry or music ne tuba ne gospel ministry yanjawulo kati Bugembe holo ye yali ya gospel ministry kati nagiza mu gospel music kati ali mu entertainment yali mu kazanyi industry yali mu kuzanyiikiriza ebyo kusanyusa abantu kituufu nnyo naye nga abo gonna amagezi gono omuyaaye Lucifer yagenda kuconnectingako abantu abo abagenda okuba nga bakyusa endowooza zompola eyali badde n'obudde kati biri byatuulanga n'asaba n'awuliza Mukama n'amuwa oluyimba kati ebikyaliwo bucya ku makya kati olwo yavudde ali mu Serena nga mmeka 8 9 10 kwa ne ku 10 ku Sunday yakimaliriza ku kanisa ye kituufu nnyo kakati 10 bale 11 12 13 14 naku nnya afulumiza yalutadde dda abantu bali kwagala luli era kakati yeŋŋombe egenda okuddawo dikisaya feeling bwewuliriza slogan kati egenda okwata akati Deputy Jesus ojja kola katono ye Deputy Jesus kati yegenda okutambula amuwadde ka slogan ako bamuwadde dda naye slogan nga zibeera wano nga zitambula endima zimanvu zatambula nyingi nnyo mpitirivu zitambule kakati eno
ziri zalabika ng'ezensi kituufu ekyo kati eno eriko ka Jesus bagenda bakwatirawo obujega ejire mu kanisa bagenda bakwatirawo obujega mulowooze kino kya Yesu kituufu kimubiri Deputy Jesus oli Deputy Jesus gwe basiraamu bakatuliki bonna bagenda gikozesa Deputy Jesus eri endost yeri kutambula kati Deputy Jesus onoogera omuntu byatayagala agamba Deputy Jesus nakusirisa ayi nze mbabuuliddeyo slogan mpya baleese kati endorsement naye kulo neyitidde muki mu ngeri ya mu kanisa ziri zayitira mu nsi era zayitiranga mu bayimbi bansi kituufu nnyo kati neyitidde muwe waffe yennyini muno omwegane yali mutu omwana waffe bamubefula ba Deputy Deputy Jesus mwebadde kakati abantu tebagala okunenya omuntu compromising nga tegena kweyongera yeyongeredde ddala Deputy sirika onota nogamba ku muntu ajja kumpita te Deputy Jesus nkitegeera naye ekibi kirina okwogerwako aye n'ekirungi kirina okukolaki okwogerwako ife tetumunenya kuba kusifa abamuwa sente eziyimba ministry ng'ate beekyamye ministry yali egulumiza Mukama ate eri kuddamu etandise kwanukula abantu bannange simanyi oba nawe oli Deputy Jesus anti nno bakukubye equalizer kati awo banatera nawe olutalo olugenda obeera ife batuyita dda naawe esikipya songa ne bagenza ogireeta official fe badde yayi batukubakubaddeetu kakati Buganda akati olutalo olugguse baye sitaani diversion kituufu banuma maye Bugembe ba Judith Juli Mutesasasiro lino kulaini ya Mukama Katonda yaddako sitaani agamba osaaga gwoddako owa ate yamuzama bebolumana namukuba busu alina ebyayimba byona takyabijjukira tazo newagamba imba gospel tasaatuuka wali we yali saa zino sister affe Judith newafulumya oluyimba gwali alufaanagana zita wali kyali kisa kirala kati buli oseseetuka nova mu position entuufu amafuta gakendeera tosigala kyekimu kituufu ati gundi oyo pastor yayimbira ezinyimba yali tanafuuka nnyo mukwano gw'abayimbi b'ensi yali tanabakwaba mu mikwano gyabwe nnyo wobeera mukwano gw'ensi obeera enemy wabulabe bwennyini eri Katonda oshagede kituufu tetugambye nti tubafuule balabe they are our brothers they are our friends naye wekituuka ku by'obwakatonda tebalina kudictatinga ekyo kituufu gw'olina ossalawo otegedde ali mugala affe ye bamusalirawo dda sitayiro kati yava kuza obwakatonda ku baziri aliwe n'alabya akayimba ayo ayimba n'enkundi ono ngoma akoleka ngoma ono twina bati oba balina we batudde bayimba bya naye nga musajja akubye damage ngamba pasita damage azaagazaaki damage zansi damage let me tell you design nyingi mu nsi naye ng'abaana ba Katonda waliwo ezitakufitinga Paulo kyagamba all things are good ebintu byonna birungi but not all things are defined ate byonna bina tebigasa ebintu byonna Katonda yakola ebintu byonna nga birungi kituufu naye ate gwe waliwo ebimu by'olina okwerekereza ku lw'obulungi bwo nkitegeera abanywa walagi mulungi gye bali naye ate kati gwe
first health-wise mubi kituufu nnyo ate wodde mu Bwakabaka ate mubi nnyo omwenge mukudaaze kati ositani ng'awaaba ensi amagezi Yesu yasooka kukola kyamagero ki nti mwenge ate tebaabitegera teyali walagi ono gwe banywa naawe olowooza yali walagi manya oluzungu lwabulwa engeri gyeyinza okireeta bagatta wamu ne bagamba wayini naye nga ogenda mu original contest yali yayini tebagattamu bino bizimbulukusa oba bikyusa kintu kyonna kyalinga bwe kiri kati fe oluzungu agamba wayini kati ate sigwe batunda mu mabaala agamba Yesu yakola omwenge teyakolako mwenge kitegedde so yoyo pasita Bugembe amaze obbanukula basale pulesa basista mumubanja omukazi muli basisitanti Jesus badepute kati abalaga nti ye nebbaala bali bati bali bumu balongo basakimu kati bamutuma kuvuba naye tolayo ekyennyanja waddeki ndowooza gye biri munnange oba ebyennyanja byakuba ebituli mu butimba tamanyi simanya tolabayo kyennyanja waddeki yadde n'ekimu era nokola nti biri muneeta agenda otuusa ku lukalu nga temuli nga katimba lizeeyo babimufeera nti nokweta kale ne bimusubya mu mazzi buli ssaawa nja kubifuna mu mazzi otandika kunyanga ngege okitegedde ekisebo zembuuliraayo byennyanja byayajjeeyo muganda wange alaba n'ebyalimba mbu byavaayo obitunuulira bininga wano ku lukalu bijja kwota musana naye ng'amazima obutuuze bwabyo mazzi tewali njawulo kale ndowooza tugenda kukomya n'ekitundu kyaffe ekisooka ono bamuyise Pius Pius oba ogamba ki tugenda kwetoloola mutudde n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ndowooza kyekigenda okuba nga kisembayo olunaku olwaleero aye tujja kuba nga tukusiibulirawo naye affe twagala kujjayo ebyennyanja mu mazzi twagala tubijjeyo njagala okkirize Kristo leero abeere omulokozi era mukama w'obulamu myaka 20 ng'oli ku byennyanja obirimbalimba ku bya mazzi naye nga amalobo biri ebyennyanja biyaaye biryako ensiriŋŋanyi nebimulekera eddogo ne bisibako akasubi ku ddobo kale gamba Yesu olwaleero obulamu bwabwe omulokozi mukama waabwe asira yansobako olwaleero njatula tindokosi amina as simple as that Yesu waffe mwangu nnyo kati nno tandika okukola okwagala kwe kiva ku kw'abantu waliwo ebifo byatakwagalamu n'ebyakwagalamu so gobere omwe omutukuvu kyakola ki katwetoole mutukomawo ne bamuyita John Mulinde siona gwe bayira asidi gwe bayira asidi naye ye Mulinde naye waliwo eddala ensooka John Mulinde mulala oli jamada omulala ono Mulinde oli waliwo Mulinde owa Nations naye John ono wawano okwo Victory abasiraamu gwe bayira asidi agenda ku bwemupi ayingidde bwemupi Kasanda wakasanda bannange bale kasooke tutule mu katono tukomewo ne politics so naye bijja kunnyumira weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.